kale omukulu Kasirye John Bosco why omulabi wo ayagala okumanya omukulu serebu waffe bagala okumanya obuyigirize bwa serebu waabwe kubanga babeera batubuuza omukulu ono mumuleeteeko abeere nga tumanya engeri obulamu bwe gye butambulamu so omulabi waffe ayagala okumanya omukulu Kasirye John Bosco yasoma kyenkana kale nno omulabi waffe atulaba ebyange tebyali byangu ewaffe nakulya mu maka amafuna mpola era agateesobola bulungi ng'amazima gali nti ensoma yange yali ntono newankubadde oluzungu nsobola okulwogera kubanga magic byetuzanya ya Lungereza toza kutaya Luganda noga nti banakusapootinga munnange kusoma kwange kwali kutono bakadde bange bafuba nnyo okuteekamu akasimbi nate nga nze nali asookeeka kuzaalibwa kwange naye amazima nkubuulira soma kitono ddala nze ndi wa isitu ate era nga nayo tiyaggwako kyogamba wali omu kwaba abalenzi nga bateekayo akasente gwe nga bw'ofuluma ekikomera nga twagala omulabi ayagala okumanya omuserebu waffe ono y'omu ku baali balina effujjo wali otya ng'okula ewakaabwe kuba tugambye gwe yali omwana asooka tukamanya omwana asooka oyo aba wafujjo nnyo naye kati omuntu ayagala okumanya gwomu ku baali ab'effujjo nti wakoma musinyatu nga bw'otugambye kiki ekyakuwaliza ova sooka omanye kino ewaka bw'obanga gwasooka toza kwemamaaza neweesirwaza anti abakadde baba bakyalina amaanyi bakuwawaagula nga balabika ne bafuuba okulaba nga bakuteeka mu kkuba egolokofu buli bwokyama nga bakugolola buli bwokyama nga bakugolola bali abakadde bali bakuba lwakubanga nti bambi embeera engegikyali nti yali nfuna mpula nga bambi sente kabe katini naye bafuubanga nnyo emwanyi yalinga emwanyi twalinga tulina emwanyi entono ng'era n'ebibanja byaffe era bitono ng'ebintu ebisinga okuvaamu byakulya buli nga tewali byakutunda kati nga nze olwo butetenkanya okusoma kwange naye Mukama Katonda kyabeeredde fuba nentetenkanya ng'ekintu obwongo bwali we buli obwali obutali bungi nnyo era obutonotono naye nga obwongo bwabayitetenkanya abayiye abakwata abafuba okulaba nga bafune ekyo bafunye nga nze gwolaba wano tosobola kwogera luzungu nga wendi awo n'otalukwasa abadde ati ono nga nfuba okulaba nga bakwita omuzungu bakwita nkola kutya maama kukootinga mbibaza nenfuba nga noonyereza kyayogedde kitegeeza ki ngeri ngeyo nengana nkinoonyeza mpolampola paka lwemmanya nti bateroga ku kigambo kifanaganako nga kino manyi muna okusoma kwaffe edda ni musajja mukulu bajja awo tugendawo nenga tukyali tubadde emabega nti nga bwagambye Kasirye John Bosco wasomera mu masomero ngambika kuba tumanyi abantu tuba tukula oyinza okwekanga nga omwana yasomera mu masomero nga nasomera masomero asatu ginasoma okusomera bali beta Kasaana primary school iri somero lyalifu nasomerako mu muti nenga P5 P6 ne P7 baba mu kirasi ebira tebirina madirisa ffe P1 P2 P3 oba ne P4 kalusi atubira mu muti ngerubaawo baluteeka ku muti gw'omuyembe ku balukubira ngolufe tusomera awo ni munnange twalitenkanga ne tusoba bwe twava mu eryo nengenda mu SDA primary school Kasaana baliyitanga Kasaana era Kasaana Masaka buddu tegeeza oli munnamasaka nnyo ate nnyo oli munnabuddu otegedde naye nga olwesomero yaffe twalinga twali tuma kisodde mu kisodde
nange mbaine nkyalino naye wagenda okukulanga byebiriwo engeri eririwo nga sobola okumanya naye mukisodde kitegeeza ki naye nga bwebulambira nga asalina mukisodde nga kinyiiza nga kimpulikira bigembaza amatoofu nga tugera tumanyira pozi n'enzizi primary school essomero lyali lya gavumenti lyo liri nzizi nage kasaana primary school ne kasaana ne primary school kisodde kasaana primary school ne kasaana SDA primary school kisodde bonna gali mu kasaana. Kasirya mu P7 wafunanga bumeka? Nze gwolaba wano nalinga mu no omulabe agala okumanya abawagizi baagala okumanya mukama waffe ono serebu waffe P7 ate ye yakola atya yalabyala Mungu ng'ekyo kimanyi nti bwe mubange wamwe muba bafuna mpola n'ebyolooza babingi eri namukatono kuba batugamba abaana abakulira mu mbeera embi ate babeera bawoji nnyo obwongo nti kubanga aba alowooza akasente akanaku ako gye bakajja okuba nga bamuweerera ati kyogamba weeyambangamu ebiseera ebisinga anti manya kino tosobola kubeera nga kyekyokulya ekyokunywa nga gyokirowooza okukijja olowooza ekikajjo kya muliraano epapaali n'ogamba nti onoosoma obwongo ne ba 100% n'ogamba nti onookwata kyekimu nkubuulira abaavu mpozi abo abayina okuba nti mukama kono yabasaasira bo nga bo nabeera n'obwongo nga balina obwongo ate nga bwo bungi nnyo nga ebyokweta ebirowoozako nebayita bwa sobola kwerabira maama bwe yatulekeranga amawolu n'atuvumbikira amawolu mwana gwe ate ne butwaliranga amawolu mu langi tayimu ate ne tweba lindako katono nnyo anti babyogera ebintu ebyo nti emmere yenu gyewasibiridde olusinga kyabanga ku kyo emmere yo neyebasa omwana mwana gwe engeri gyegalyanga amawolu emmere ensu tesobola kwebasa ensu ekola mangu ekutambula mubiri naye amawolu gakutula mubiri negeebaka bwe pu etwageranga n'obunyanya bwaffe twabitanga bumalaaya bunyanya bumalaaya obutini obwo oba bwakala kibumyufu olwo yero n'obumyufu kati twagendanga nga nabwo kabwera tubuteeka wansi w'emmere nga tusibamu emmere yaffe eggolu lyaffe eryo twatukanga langi time tewako omunnyo olwobunyanya netulisa nemwana okoza ku lumonde omwana gwe ate mwenga mwana ebyali byangu okusoma kwaffe kwali kuzibu era kyova olaba mbwangu bw'ekitalo amazima kafuna mu ggulu nga nina okulirawo nensoma ate oluzungu oli fluent saagala nyinza nti okuba nga nsigala ku mulembe omukadde guli ogwaffe ku mukadde guli nina okusoma oluzungu nembanga edikenzo si mu bubi otegendera omukulu atala kululani abani media njagala okwongera okujjukiza nti omukono tewerabira okubanga osubscribinga obanga tukutuusaako byosinga okubanga weetaaga tukyagenda mu maaso n'omukulu Kasirye John Bosco katubulemu katono nate era tuko